kuweesibe bbiri. Batulaba mwenna mbalamusizza abali ku Delta TV akawungeezi kano n'omubala gwaffe tukole oba katukola tutya mu mbeera eno eya COVID twekuume. Muganda wange Moses Wamala ne ttiimu yonna mwebala okuweereza. Bannakampala mbasaasira ne bannayuganda bonna embeera gye tulimu si nnyangu. Manyi munyigirizibwa ebyensuso. Abafiiriddwa abantu baffe mbasaasira kubanga abantu bangi ekimbe ekitutte kuba kati Bwana Wamala ekiri mu ggwanga kibi nnyo. Njala okubulira bw'ogendako mu mokyale yaffe wano eya KCCA layini eri eyo mokyale Mulago abantu basimbye ennyiriri okufuna abantu baabwe. Kibi nnyo, kibi ddala ate era ne death rate mu ggwanga lyonna kati eri waggulu. Sirowooza nti ne statistics batuwa nti mutuufu kubanga abantu bangi abafa COVID ate be batatuwaako data. Abalala babonaabonera amalwaliro aga private mbasaasira kubanga kati ebisale birinnye. Abantu families nnyingi nnyo basanga balaajana kubanga okubeera mu ggwanga nga ICU bed bagamba nti at least buli lunaku million 3 sente owulira nga kintu kinene nnyo. Ogenda okumalayo ewiiki ebbiri nga n'ekibanja mukitunze. So embeera si nnyangu. Twekwasa Omukama ng'ate naffe nga bwe bagamba lubaala embeera nga n'embeera kw'otadde naffe tukole kyonna ekisoboka okulaba nga tulwanyisa nawookera w'ekirwadde kino atucunya. Ekirwadde kya COVID-19 okubeera nga kyegiyisizza nnyo mu kitundu ky'oliko nga Lord Mayor okubeera nga cases mungi tulaba nga Kampala yesinga cases olowooza where do we go wrong nga Lord Mayor mu kibuga ky'okulembera ssebo? Sookera ddala Mwami Yoweri Museveni yalangirira mu lockdown eyasooka n'ategeeza eggwanga nti luno tuli mu lutalo. Era n'agamba abantu bannayuganda bonna mugumire okunyigirizibwa kwonna kwe muyitamu. Abakyala ab'omu butale bagenda okusulayo, mu aba bizinensi eziggaddwa, mu abakola bikiri mwonna mugenda kunyigirizibwa tuli mu lutalo. Naye ebyembi bannaffe abali mu gavumenti tebeeyisanga abali mu lutalo. Awo wali obuzibu kubanga olutalo lubeera n'ebintu oba emisingi gwe lutambulira. Kisookera ddala olutalo oba ne pulaani. Era bw'olwana olutalo nga tolina pulaani oba tujja kugenda mu maaso. Enkya n'eggulo tuzze twogera nga tuli ne Dr. Kizza Besigye mu People's Government nti twalemwa okufuna pulaani ya gavumenti eno ku kirwadde kya COVID. Era n'okutuusa olwaleero bannayuganda balinda bulinzi biragiro bya Mwami Yoweri Museveni nti nzigadde eggwanga ennaku 42. Naye ekiddako ki? Era bw'omala oddiggala olwo abantu beekweke mu mayumba obulwadde bugende oba otaddewo enteekateeka ey'omuggundu ey'okulwanyisa omulabe. Kubanga amakubo gonna gayitiramu tugamanyi. N'amawanga amalala enteekateeka ze gakoze okulwanyisa omulabe tuzimanyi. Bakola mass testing, bakola mass vaccination. Nga bw'olaba eggwanga amawanga amalala kati mu bisaawe eby'omupiira mu Europe tulaba Euro gundi Euro 2021 abantu bali mu kisaawe tebalina na masks. Abazanyi bateeba golo ne beegwa mu kifuba nga bwe byabanga nga tewali COVID. Kubanga babagemye, kubanga babakebedde. Naye eggwanga lyawa okuva COVID lwe yajja. Twasooka okufuna victim wa COVID ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu. Yes. Okuva olwo n'okutuusa olwaleero tususizza mu mwaka tetunnaweza kakadde k'abantu bageme. Ne jabs ze twasooka okufuna zaali zaakutuwa buwi. Twafuna doozi 9,900 nga batuwadde miwe. Kakati batugambye twafunye emirala 17,000. Olwo oba onoolwana ddi olutalo okulutuula ku nfeete kubanga ekkuba ery'okulwanyisa COVID kugema vaccination tewaliwo kirala.
tebakulima lockdown si kkubo lya kulwanyisa eryo kkubo lyakendeeza kusaasaana kwa covid nga bwe weetegekera okwegemesa titugira tunyimiriza mu speed kwasaasaanira katugira tuggalawoko nga bwe twetegekera okwegemesa amawanga mangi kati gagguddewo kakati ennaku 42 olwaleero twakatambuzaako ennaku 17 abantu bameka abagemeddwa ndabye amawulire nga bagamba tusuubira okufunayo doozi okuva mu America endala miliyoni 2 zinajja ddi Uganda erimu obukadde obukunukkiriza 45 onoobagema ddi so kyovola nti pulaani teriiwo Mwami Museveni yatunnyonnyola nti tujja kufuna gundi vaccination eyaffe eyawano tugisuubira ku endi y'omwaka mbu stages eyina okuyitamu ziri stages 9 tuli ku stage ya 4 tunaayituuka ddi okufuna vaccination eyaffe so weebuuza lwaki tebakola pulaani emu ng'eyeetegekera nti tujja kutuuka ku vaccination n'ensimbi ezigenda okukola ku mulimu ogwo zeezino so ekyo kimu ekyokubiri lwaki tuli mu mbeera efaanana bweti nti health care system yaffe titwagiteekateeka bulungi kweteekerateekera mbeera eno ekirwadde kyatusanga ne health care system ndwadde n'okusinga bannayuganda ng'amalwaliro gaffe mafu kakati ne tuba nga tetwesanze mu mbeera nga tetulina abalwadde bwe tubakwatako Europe kyasinga ndowooza gweya nnyo Italy naye ng'osanga nti atiisi balinawo ku malwaliro we baddukira balina ze bayita ventilators balina ze bayita oxygen cylinders ne ICU beds eziwera naye omukulembeze w'eggwanga nannyonnyola eggwanga ebigambo ebimalamu essuubi nagamba abantu bano nabalagira ba Diana Atwine ye PS wa Ministry ya Health n'abalala nti bateeke emitwalo 4,200 egy'ebitanda najja ku TV n'abuuza bubuuza mwateekawo bimeka kozi Diana Atwine n'agamba sebo omukulembeze Your Excellency tusonyiwe tuli 3,000 mu bwanga kyeryo so mlodi tetulina kye twayiga mu weevu yasooka eya lockdown oku improving the health system Lazarus Kyakwera ye president wa Malawi omuntu yenna eyakwata ku nsimbi ya covid yamukwata ku nsi ku nkoona nga mukambwe naye ffe tulifuna ddi embeera ne watabeerawo sikando bwe bajja ssente za gavi ne bazibba era twadda mu postmortem nti banoonyereze baani abali eza gavi baani abali eza kyogamu bwe bityo bityo baani abali eza kino ne bityo kakati neza covid Mwami Yoweri Museveni tannakwatayo n'omuntu n'omu ku nkoona bw'ati nti wuuno yali ensimbi ez'okuteekawo ebitanda emitwalo 4,200 kubanga woogambira nti baali balina okuteekawo ebitanda emitwalo 4,200 nga n'ensimbi waziteekayo kitegeeza ensimbi baaziteekayo ani oyo yali ensimbi ez'ebitanda emitwalo 4,200 tumanye nti yonaabonyaabonya bannayuganda era akwatiddwa ateekeddwa mu mbuga z'amateeka so ensonga zino balemezi balaatiramu ne batugamba nti emulago wali ICU beds 27 eggwanga eddamba National Referral Hospital ng'erina ICU beds 27 it's a national shame wano mu KCCA ate gujja bagira nga nzera mu Kampala tulina referral hospitals 3 naye si zaffe za central government ya taking over Naggulu Kiruddu ne Kawempe abantu bafiirayo bufiizi kale ojjaga nti Kawempe tubadde nnyo ku bakyala abazaala tetwetegekera covid naye Kiruddu alina ne CT scan ampuliriza kyuma ekiri advanced muko okusinga x-ray machine
mu kukebera ebintu byonna ebiva ku mubiri gw'omuntu ebyekwese munda tekituuka ku MRI naye na kino kyamaanyi. Buno obulwadde bwa COVID babuyita bulumima mawuggwe, bwekweka nnyo mawuggwe era abasinga okufa bafa butassa nga mawuggwe gavunze. Omuntu kyasooka okwetaaga nga bamukebera ye CT scan eyo okulaba kyekiri mu mawuggwe. Kiruddwawo buli omu yali badde addukira kati ku CT scan nga bakebera amawuggwe naye genda yolabe n'ebyetaaga okuteeka CT scan yaffe yokola tewali tiri abantu bafa bufi. Kana amalwaliro amalala gali ku level ya health center 4 ne health center 3. Tulina Kisenyi health center 4 ne Kiswa health center 4, Komamboga health center 3, Kawala kali eri ku level 4 kati ne Kitebi then nelina eryaffe eriri wano ennyini ku City Hall ng'olwo tuweddeyo. Twalina eryali ku Nkuluma baalibba Mwami Ephraim Ntaganda yalitwala. Ebyo tukyabinoonyerezaako era tukyababuulira. Twafuna lipoota ya Auditor General nti lyakolebwa mu bukya. Kibuga kyawe ekifaanana bwe kityo mu health care system. Kibuga kyawa capital city bino tubiremeddeko enkya n'eggulu. Zino health center zenjogerako tekuliiko erina ambulance enti eri best yawo. Mu kibuga kyonna tulina ambulance 3 nga ze zirina okukola Kampala, Wakiso ne metropolitan area. Kati abagezezzaako okutuyambako beba private service providers, private health facilities za boosting za fleet yaffe ne tuwezaako at least ambulance 18. Naye obuzibu buli tulina zikubira gye ziri. Ffe tulina call center waffe wano ne toll free line ne WhatsApp line nti bw'oba oyagala bw'oba oyina obuzibu bwonna surveillance team zaffe ziri eyo ku ground kuba ku line eno ng'olaba omuntu alina obubonero bwa COVID nekino kuba ku line eno. Naye bw'omala okuba ku call center yaffe zino ambulance 3 eziriwo wano kesi bwe ziba ziri mu field kati ate tulina kubira ezo ze baatuwadde ate nazo teziri wano. Who is party to blame for the poor health system mu Kampala ne mu ggwanga lyonna ekisibikiriddawo era tukigonjodde tuti? Omanyi ogenda n'olaba abantu mu social media mwe munenya bunenya mukozeewo ki mwe twabamanyiira always mukulitisayizinga naye tukubuulira amazima agaliwo ne tukubuulira ne bye tuteekeddwa okukola. Kakati ogenda okuwulira oli n'abuuza gw'okozeewo ki n'omunnyonnyola nti bulijjo kyenkunnyonnyola tokiraba nti ffe mu wave 1 eyasooka twakola bajeti yaffe egamba tu equipinga amalwaliro gaffe. COVID yeetaaga ebintu ebikulu 3 ate ku side ya health care system ebyo 3. Ekisooka okubanga oyina ambulance ezinaddusa abantu abawejjawejja abanoonya omukka ababaka omubake okubatuusa mu health facility gye basobola okufuna obujjanjabi amangu. Ekyokubiri gy'obatwala waliyo oxygen n'ebyetaagisa ebirala ebibayambako. Ekyokusatu kwe kuba nti safety measures zino zibayita SOPs muzitaddewo. Kakati nga KCCA twakola bajeti yaffe baamaliriza batuwadde obuwumbyo 2. Akawumbi akamu ne bakatwala mu ministry n'okutuusa kati tumanyi kye kaakola eya Kampala. Yakulembera mukyala Mongi ne Betty Amongi ne Namugwanya n'okutuusa katozi basaba akalala ne kalyoka kajja wano mu KCCA nako tukyasaba accountability yaako. Kakati naye ng'era olaba nti akawumbi akamu kuzannya n'akwagala. It's very little money. Nze ne bw'otaali mpadde cash ng'ekitongole n'oteekawo ambulance n'ongamba tuguzeeyo ambulance at least 10
buli division ku division headquarters tutadde ambulance 2 zipakinze ku division erubaga nakawa central Makindye ne Kawempe ziri awo netumanya nti weziri ne bwalingamye nti buli malwaliro gaffe gonna gataddemu oxygen nti ogataddemu nerine eddagala eri at least abateetaaga oxygen eri bajjanjaba kuba kati limanyikiddwa nti abalwadde babateeka ku steroids naye amalwaliro gaffe gali ku steroids ziri luddawa teziriyo ne bw'ojja mu ddwaliro lyaffe erya KCC era tujja kukolera prescription tigenda olinoonyi era ne bw'ogenda we omuntu ajja nga bamugamba kale ojja kufuna vitamin C ojja kufuna antihistamine ojja kufunayo simanya Dexa ojja kufunayo azithromycin webityo yes genda obigule mu pharmacy omungu obusobozi tebabulina sidwaliro lyali badde lirina obusobozi obulabirira omulwadde ne bumuwa eddagala kwata ba frontline doctors baffe obawe PPEs personal protective gear njagala okutegeeza mukulu wamala tufiiriddwa ba health workers wano bangi abafudde si ku ddwaliro lya Keseewo mu Kampala ba frontline health workers baffe bangi abafunye ekirwadde yes abamu bawonye abalala bafudde ba staff abafudde wano bangi betufiiriddwa abali mu mulimo ogwo ogwa kulwanyisa COVID kubanga tebalina personal protective gear abalala ba village health workers bano ba member ba village health committees ne ba drivers abavuganga emmotoka lulize baleeteza ministry of health na buli kati bakyabanja allowances zaabwe ate nga village health committees ezo zikola omulimu munene ogwa surveillance n'ogwa first aid gwe bali badde bakola eyo wansi ku ground kakati tebali facilitated izo ensimbi zonna zeetaagisa kakati ebyo byonna byakujjanjaba naye kati nzija kulwanyisa ekirwadde kuba oli kulwanyisa ono gwe kikutte kumutaasa kati nzija kulwanyisa ekirwadde ffe twali badde abasaale mu kugema n'okukebera toyinza kugamba nti okukebera ate okyajinga emitwalo 18 n'ekitundu kwegamba kikusobera Munnakampala omutembeeyi afunye ekirwadde kya COVID nga tannaba kufuna signs omukaluubiriza ne bwe yali baddeyo akuyambibwako in fact abasinga okufa kutegeera COVID onoleete kubanga abantu abateekebeza bangi abamu kale tebeekebeza lwa butamanya abalala tebeekebeza lwa kuba batya naye abasinga n'obusobozi tebabulina ensimbi mpitirivu ewomu kati bakyajinga emitwalo 9 10 8 18 25 okusinziira ku facility gy'ogenzemu ne time gye banaamala nga results tezinnadda lwaki okugema kwa nsimbi bwe zityo abakugu batulaze nti bw'oba osobola okwegemesa okwekebera n'otegeera obulwadde buno mangu ne bakuteeka ku ddagala naku ntono nnyo singa amawuggwe gano gaba tegannavunda osobola okudda engulu mangu naye obuzibu era mpulira omukulembeze w'eggwanga nga alaga obubonero bw'olina okulabirako mu kasitaba nga tokyasimeeringa bulungi tokyawunyiriza bulungi tokyassa bulungi ebyo bigenda okutuukako ng'ekirwadde kimaze okulya amawuggwe wootuukira okuba nga tossa nga tokyawunyiriza bulungi kiba kyakusensera dda baali badde benfasayizinga obubonero busookerwako ddala in fact tekyetaaga na kumala kufuna bubonero kukebera tekyetaaga nze saali eyogeddeko siyinza kuyisa wiiki 2 nga sinneekebeza buli luvannyuma lwa wiiki 2 nyinoga era weziwera wiiki 2 nga sinaba kwekebera nga nduddewo nenneekebeza ndirake nti obusobozi mbulina
nika kati bali na Uganda mu Kampala tuweza milioni nga nyezi koleramu abasulamu balinga milioni 1.7 kasanga bayina busobozi ki so government awuyalitadde ensimbi then netuwaffe ebyuma ebikebera tulina centers ezisobola okugema n'okebera eziri gazetted 8 mu Kampala masomero masinzizo mu bifo ebyolukale bingi 800 naye tezikola olw'okubanga ebikola tewali kati tukeberera ku health center zaffe oli bw'aba ayagala okukebera mu Kisenyi wonna ayina kujja ku health center so nga ate mu Kisenyi twali badde parishes ziri 3 tusobola okugenda mu Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 tugenda ku byalo tusobola okugenda mu bibuga eby'enjawulo mu byalo eby'enjawulo abantu ne tubakeberereyo mu communities zaabwe ne babagemerayo kakati vaccination zennyini dozi baleeta ntono basooka 9,600 ne baddako ne baleeta 17,000 kati ffe batuwaddeko 5,000 ku batch eno eyazze kakati ekyo n'okinenyereza ani onookinenyeza nze nti gwe lukwago gwokozewo ki onsuubira okulinnya ennyonyi ngende ngule dozi nzireete ntandika okugema abantu is it possible bw'onenya nti aya mwe munenya bunenya please ensimbi we ziri bakwata obutabalika bakwata biliyoni eziwera 9 n'omusobyo ne bazitwala mu State House ku mulundi guli ogwasooka zikoleyo ki financial year 2022 yes zikoleyo ki muza kulwanyisa covid obabuuza covid gwe gwali ugenda kulwanyisayo yaliwo mu State House ne bakwata ensimbi endala obutabalika bonna ne zigenda mu security muza kulwanyisa covid be bayita okulwanyisa covid mu security kwe kuba bana abantu emiggo bino byolaba mu streets kuteekawo biddo mu makubo zino simanya ziyambeko biddo ku road broker kuteekawo embeera eyo kakati ezo sente zigenda mu operations ezo tezirwanyisa covid zirwanyisa abantu simanya abasuubuzi abagenda mu kikuubo okugulawo amaduuka bano ba butala abakazi abaganya okusulayo simanya bano batembeeyi bano ba bodaboda abatwala abantu nga te babagaana zino emmotoka eza taxi ezikola kugamba nti operations zotaddemu ensimbi okusinga ate okuziteeka mu bigasa nga vaccination kati mu kitundu ekyokubiri omulwadde nzijukira April 2 nga zino zaali 7 embalirira eya supplementary yayisibwa mu kikolo eggwanga olukulu ne batugamba nti 77.9 billion zali zinagenda mu security ngezibadde oyogerako endala yali financial 2019-2020 natera okuggwako ezali zisigalawo ku 284 billions ezali zinakujja mu kesi eng'oggyeko 7.9 ezagenda mu security ne ministries endala oba sectors endala zazukira zali 14 millions billions zina okujja mu kesi ekitabo mwe bazatuuka zakola kizalina okukola oba byonna byonna byagala katujjawo mu kitundu ekyokubiri kyokaawa tukwaniriza kuweesiba ebbiri nze ebbanga lyemmaze wano ate ng'eriiso jjogi sirabanga n'ekikumi ku ezo ezaatuuka kali akawumbi kamu kuba n'akalala kawamugamira bagandika esi bajja loketingidde obuwumbi 2 kuba okusooka baali bagamba obuwumbi 44 ne baddako obuwumbi simanya 32 then finally ne basibira ku buwumbi 2 then obuwumbi obwo 2 akamu ne kawagamira mu ministry ya Kampala n'okutuusa kati tekakolebwanga accountability akalala ke kaatuuka wano kakati sijjukira mwezi kubanga tugenda okumanya nga batugamba nti bamaze eddano zitemaatema kuba n'okutemaatema era nze seetabaamu bagamba bye bakoze era bye tulindako accountability kubanga okuva olwo kanso zaali tezituula ati twayingira mu byabufuzi okulonda kati yembeera eyo ebaddewo naye nga bwe nkugambye nti ensimbi mulimu abaagufuula omugano mulimu agaggawalidde mu covid muno nga bo aguzeemu ndowooza mansions abalala bazimbye bafunyemu yaabwe ebingi aguzeemu amayumba ebweru wa Uganda mu Europe oba mu America mulimu abagaggawaliddemu ku bantu abafa ennaku zino era newunya nnyo nga gwe
wakwata ku ssente za covid n'ozirya n'owulira nti babise gundi Gideon Badagawa abadde afudde gundi afudde ono afudde Everest Kayondo wegamba gwe n'otawuliramu kuliga nti bannange oba ensimbi zino zendidde zeziviirako abantu bano okufa kubanga singa toziridde ne zijja ne zireeta ventilators ne zireeta oxygen ne zikola ku vaccines ne zikola ku ICU beds ne zikola ku byetaagisa weesanga zaalitaasizza obulamu naye newunya abantu bw'obeera n'omutima nolowooza nti enkya togenda kufa omutima omukalubu bwekuti gwe nolowooza nti enkya tekigenda kutuukako n'okwata ssente ez'omuw'omusolo newekwata ssente zewoleddwa mu IMF kati yatuwadde akawumbi kalamba akadoola gwe nozikwata n'ozirya n'oleka abantu ne bafa gwe n'oyinaayina n'oba mirembe so kikwewuunyisa so eyo kyenkugambye nti yembeera etutuusizza wano mpozi ekyokusatu era ekitutuusizza wano nti politics yayingiramu awo ekintu ne kifuuka project ya byabufuzi era mwami Yoweri Museveni badde bakozesa nnyo politics okuyisaawo ekyebyobufuzi kyabwe oga nti bannange covid ono tajja kutukkiriza campaigns naye nga bo campaigning ne minisita wa health yennyini Ruth Aceng yatuuka n'ajjako masiki ndowooza akatambire ku ddereta omukalina nga masiki ziri wansi ali eri mu maaso ezaagira bw'ati oyo Anita gundi oyo eyita Gateway to West Nile naye ne bamusitula ne basitula waggulu baani bonna baleeta akasolo omuganda ng'aluuna akasolo kye yakola egini nga naye ffe wano nga buli lwogezaako emiggo nga ginyooka tiyagasi ng'avaayo makomera gy'osibira tugenda mu kooti ne tuwaaba kooti negaana nedda okukkakkana nga mwami Yoweri Museveni ayisizaawo embeera ye bw'atyo n'agenda ne politics we era abantu bangi balowooza nti maybe covid kya byabufuzi ate nga okulwanyisa covid weetaaga awareness ya masses nnyo kubanga bw'oyogera SOPs zino zibeere nga ziteekebwa mu nkola kitandikira ku muntu kukkiririza mu kyakola nti nyambala masiki eno lwakutaasa bulamu bwange n'abalala so si njambala lwakuba waliwo etteeka eryafulumye nga kati regulations bwe zaafulumye nti bajja basiba emyezi 2 oba bwebiti nedda naye nga kitandikira ku muntu oliye kennyini naye abantu bangi nnyo so goodwill neefa eya gavumenti abantu ne bagamba nti kirabika ono politics si covid tugenza okuzuukuka nti ddala covid atusensera ng'abafudde ekyo kyennyini nkiteeka square ku gavumenti ya Mwami Museveni naye ye kennyini olw'okuba nti yateekawo embeera etambuza ebyobufuzi ebibye ebitulugunya abalala nga ye bw'akola ebibye nekireetera abantu okulowooza nti covid kya byabufuzi taliiyo. Omulodi tukumanyi ng'omuntu questioning accountability, rule of law and constitutionalism. Nga tumeza ensonga ya accountability nsimbi nnyingi eziyise mu kiringo kya COVID-19 ogende ku IMF ze yatwongedde actually $1 billion ogateeka eza World Bank n'ebitongole ebirala bingi nnyo ebize bitukwasizaako. Generally also describing otya government etugenda nti egenda securing a future ninga bannansi beebuzeebuze ebya accountability tebalaba gibitaga oba tebali answers tezibaawo. Nze nsooka kuteeka blame oba okunenya eri abo abavunaanyizibwako ku nsonga eyo beba paalamenti. Tekisoboka kuba nti paalamenti okola appropriation gwe n'otafaayo kunoonyereza nti ensimbi z'okozeeko appropriations zisaasaanyiziddwa zitya. Sinnalabayo muntu n'omu gwe bakunya mu kakiiko ku ssente za covid. Timuliiwo mwe muyisa looni nti World Bank etuwe looni, IMF n'etuwa n'abalala ne tuyisa zino zonna nekugambye Emmanuel Katongole n'akolekitinga ne bayita
nalabayo n'omwana omuto bambi omuto bw'ati ne bamuwana nnyo yajja n'omutwalo gwe gumu n'aguwaayo bwe guti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'akwata obukadde 1,000 n'abalala bangi ne bajja ne bawaayo ensimbi naye ne zitakolerwa accountability. Paalamenti muliddemu nnyo bannayuganda olukwe. Mukulu Sipiika Kalolanya taliiwo kati ali mbwe. Bw'abanga mulwadde kamusaasira abe bulungi kuba nebye tebinnategeereka bulungi. Ne deputy waali mulamu Anita Amongi mulidde mu bannayuganda olukwe. Paalamenti nga tesobola kutuula neeyita buli omu gwe kikwatako ku nsonga ezo. Yita buli omu. Wano ffe twogera bwogezi kuba sirina buyinza buyita minisita wa Kampala ne mugamba mujje munnyonnyole. Mubayite bagambe mwekesise mwafuna obuwumbi 2 mutunnyonnyole. Mwabakwata kuza mmere obuwumbi 59 ez'okugulira bannayuganda emmere zaalagawa obuwumbi 59 bannayuganda bameka abaafuna emmere tebaagifuna. Abo baagula ebijanjaalo ebivundu ne bagula obuwunga obuvundu ebijanjaalo ebirimu kawukuumi na biki bali luddawa. IMF njeewuunya ne sekwewuunya ze baasooka okutuwa ne balabira ddala nti bazibbye ate ne bagamba batungeni bo batunulira kimu kuwola batunulira amagoba ndowooza aganajja oluvannyuma naye tebatunuuliddeeyo kulaba essente zino ziyambye zitya munnayuganda katika n'akawumbi oba otyayo sente nga tewali pulaani. Sikirabangayo banka ewola omuntu nga tolina pulaani okuggyako ng'oli manerenda. Kati IMF yafuuka manerenda. Bano bambuzi nti ojja buzi n'osingayo ekyapa n'akuwa sente etafaayo ogenda zikozesa ki. IMF yali badde esaba pulaani tinaye kana akawumbi ke tubawa first and foremost mukula accountability ezasooka kana akawumbi ka $1 bwe butabalika nga 3 n'ekitundu zigenda kukola ki? Zinaamala vaccination so tumanye nti zino zibaleese za vaccination nti dozi meka nti dozi milioni 40 ezo zigenda kugulibwa nti ekyo tukimaze. Oba tugenda kugula bu kits obwokebera bwe buti. Oba tugenda kuteeka wa ICU beds bweziti. Oba tugenda kugula oxygen cylinders bweziti. N'ebyetaago ebirala oba sanitizers naki naye gwe muwaayo buwi sente. So kiruma kimenya. Bwe tubyogera bino nti waliwo n'abakwewuunyisa era n'olabana naye gwe waddeyo ki ndi ku sente bali bozi bawaayo zaabwe tuzaamu omusolo kubanga nabirabye ebyo waliwo ababuuza atwadde tubuuza ku gundi ku sente za ham milioni 5 yes za kugula vaccination naki ngeno ba landlord zimubanyiga ba tenants abapangisa mubanyiga business zaabwe muzigaliddewo mubaganye n'okugyamu emaali yaabwe okusobola ogitwala basobole okugitundira oba ewaka oba mu masitoowa amalala ge basobola okufuna ate noga nti wadde kati gwe waddeyo meka n'obuuza eza vaccination ate gwe waddeyo meka bino byakuwaayo buwi eggwanga lyafuuka lya ttaffaali nti ffenna tusonda ettaffaali eggwanga lirina emisolo eggwanga lyewola Mwami Museveni zakozesa azijja mu misolo gyaffe nanga nsolooza omusolo nanga njijjako omusolo sisabe na accountability ku musolo ogwange gwempaayo mugwe waddeyo kimpaddeyo omusolo waddeyo ki banyiiza tugenda ku nsonga ya Covid Relief Fund. Right Honourable Minister Robinah Nabbanja yajja mu ntebe n'atutegeeza nti ku luno gavumenti tegenda kugaba mmere bagenda kugaba nsimbi emitwalo 10,000 eri abawujjire vulnerable people. Enkola eno bwe zitambula tukirabye obulambulukufu n'obwenkanya mu nkola eno era ogyogerako kigenerali ng'omuloodi nayo yagamba olinga omanyi lino eggwanga lyawaba batugerezesaako ebintu bingi ku luli baageza balabe nti akawunga n'ebijanjaalo ebivundu bikola kati bagambye nti kati katugabe ensimbi naye ne mu kugaba ensimbi tewaliwo formula ntuufu nti yeeno emitwalo 10 baagibeesinze ku ki
oga nti buli famire 10,000 mu nnaku 42 omaze okutunuulira ebyetaago omuntu asookerwako wansi bye yeetaaga n'omanya nti oyo gwe mbajetingiddeko nti ddala bw'obala nti 10,000 omwezi kiba kitegeeza nti famire eyo omwezi ogiwadde katugeze nkumi nga 4 bwezityo rafule bwezityo nga 3 muziizo in fact n'ennya teziwera nga 3 mbwezityo omwezi naye nga yeyo famire enamba nga okusinziira ku statisi ya UBOS eraga nti famire ya munna Kampala wano mu famire emu mulimu abantu wakati w'7 n'8 bo bagambye nti basuubira mulimu 5 wakibeesinze ku ki nze nkugambye genda mu statisi za UBOS zikulaga nti either 7 oba 8 kakati efamire y'abantu 8 n'ogisuubira nti ejja kubeerawo ku 3,000 olunaku nga kiro ya kawunga yokka egula 2,000 nga mu 5 kati eri mu 3,000 I mean ayina okugula ekiro y'ebijanjaalo ayina okugula butto ayina okugula amandooba enku ayina okusasula amasanyalaze ayina okusasula renti kakati omugambe 3,000 so olabanga waliwo n'okubalaata n'okujereka so fe tulabagambye nti ekitono ennyo actually wakiri famire singa bagibalidde omutwalo tubwoba n'omutwalo gumu ennaku 42 kyekitono ennyo nagwo tegumala naye at least famire omutwalo esobola okutetenkanyerezaako olunaku olwo oba otaddewo nti bweba y'abantu 7-8 buli muntu bambalidde 1,000 nga mu 2 muziizo olwo oba osobola okumanya nti mu nnaku 42 gye 40 egyo mu 2 awo omuntu asobola okubeerawoko mu mbeera ey'okwekwanyakwanya naye n'ogamba 10,000 kakati tebaakomye ku ekyo ne mu kunoonya abantu bano bagambye nti mu Kampala giri 15,700 statistics oyo wamugjeewa nga tonnaba kuba kati amabaluwa gatandise gidde okutambula nze genyina wano mangi Ministry ya Gender ewandiikira banita bayambeko okufuna data bawandiikira UBOS eyambeko okufuna data KCCA eyambeko okufuna data ba town clerks bayambeko aba diso batandiyambeko ba RCC bayambeko kwegamba weebuuza ne coordination yeriruddawa NITA UBOS Ministry ya Gender KCCA Ministry ya Kampala NIRA RDC oba RCCs bano ba diso bano ba town clerk kati coordination yeriruddawa mbona baleete data kakati ate bamala okuleeta data mbo mutwale Ministry ya Gender etandika okuweereza ensimbi naye jjukira bagambye waliyo display ku kyalo kakati owero si eyali badde atandikirwako system y'okuŋŋaanya amannya bamuleetamu ku level ya display kakati twabuuza ne display bagenda gikola batya bagenda kuteeka ku muti bagenda kufunayo ennyumba we bateeka oba maka ga chairman wero si nze ye namanya anti list yazze wa chairman ndabo ba police kwendi oba siriiko era twafunye edda reports nga ba chairpersons ab'ebyalo baga amanya ge baba tegakwatagana mu byalo tebabamanyi n'ebifaanana we abo bitundu bye balala nnyo kakati embeera eyo ekulaga nti ekintu kyonna kirimu kigoye weezinge yes so mu bufunze nti neze ensimbi bagenda kuzeeriira bo bennyini tezigenda kugasa muntu wa bulijjo bwe babaza obuwumbi simanya 5 mu meka mu 3 tezigenda kuyamba never nga tuva COVID-19 solutions eziriwa kusingira ddala kazije ku ky'abapangisa n'abasuubuzi bavuddeyo ne beekubira endulu okutegedda ku bapangisa nga baagala bafulumye emaali yaabwe naye banyini bizimbe abamu ne bagamba ekijja kusooka ensonga nti abamu okuleka abali basasudde rent
owa June nga bamumalayo naali batannasasula emaali yaabwe esigaliremu ddala. Fate oba future y'abasuubuzi n'embeera ya economy mu Kampala obulowooza etunuddewa ng'ebintu ebisubi kyali. Ekisinga kyonna okuluma nti Mwami Museveni bw'ayisa ebiragiro ebyo byonna tabikwatako tabyogerako. Ye ayisa biragiro nti COVID tugenze mu lockdown. Abantu banaabeerawo bati agamba ebya nabbanja. Batenants n'abapangisa baabwe bagenda kwesootinga batya ebyo tunaalaba. Duli babirekera Miria kyambadde nga minisita wa trade kati tewali na minisita abikwatako ndoza no minisita wa trade tannamanya kyakkola. Twasinamulabako n'awakamu n'akatondo. Abasuubuzi balaajana bafa. Emaali yaabwe evundira mu maduuka. Waliwo emu eggwako egenda ku expire nga baali redde okubagamba nti emaali yaabwe basobole babakkirize bagiggyeyo basobole okutundira gye batundira babalemesezza. Ne minisita wa trade yafuuka kyesirekidde. Bano ba landlords bo ba Shylocks bo banoonya bunoonya nsimbi. Kati bugamba nti nno ba tenants tebajja kusasula eperiodi ki? Kubanga ne periodi gy'oyogererako nabo tebakola sente ze balina okusasula mu rent zibajja mu bye down omusuubira kujja wa rent bwagenda okusasula. Era njagala okubira omulanga abasuubuzi yadde akaseera kano abakasiita mwafiira omukyakungu baga chairman. Naye new generation kasiita kata please mulabe nti mukwatagana ensonga eno tugyongere ku level endala okulaba nti olutalo luno tugenda nalwo maaso. Oyo tiya gas n'emiggo njagala okugamba gavumenti bigenda kutaasa mbeera. Abasuubuzi babakuba miggo babakuba tiya gas kati bayodde bangi ne babatwala ku CPS ne babasiba tebigenda kuyamba. Ekiyamba ekigenda okuyamba kwe kulaba nga enteekateeka ey'omuggundu efulumizibwa ey'okulaba ekirwadde tugenda kikwatako tutya ng'abantu bakola. Era ng'ekisobola okuyamba mu ekyo ye massive vaccination. Olwaleero doozi zaali badde mpitirivu eziyise wano. At least n'ogamba nti ekibuga Kampala tusooke tuvaccinate nga abali mu Kampala. Kubanga we wali obuzibu obusinga obungi. Tuvaccinating Kampala. Tuvaccinating wa Kampala ne Wakisoba ne Mukono ne metropolitan area. Then ulyoka otambule ne walala. Of course ngoma ziba health workers. Vaccinating abasomesa n'abaana baddeyo basome. Kebera abaana. Kebera abasomesa. Bagemese. Baddeyo amasomero gaggulewo. Okebere abantu abasuubuzi abakozi mu butale ababoda abataxi bakuli. Nga Europe bwe kiri. Nkugambye emipiira kati basamba era tebakyayambala masiki bino abasinga tebicha tetujinza kumalako omwaka tufate n'omulala nga tuwambala masiki. Mwami Museveni yennyini yagamba nti masiki zino tujja kujja muno obulwadde nsimanya zireeta allergy ye yagenda Tanzania yavaayo eddoboozi lifudde. Yes kituufu. Masiki eno inconvenience. Naye irina kuba yakaseera buseera. Bwe tuba twetegerateekera okugula oba okwizinga this lockdown waliwo ebifo ebyomujjuzo ennyo nga ekikubo wano eyo olowooza nomase okuddamu nomase business okuddamu bwebadde etambuka okwananga bwebadde kwaki ekikubo kibadde overcrowded olowooza how can we take that path okulaba nga sijja kuluma lulimi ku nsonga eyo ngambye vaccination. Era abantu bangi abaggazaawo ekikubo abafaanana nga mmwe abali mu media abantu abayimbi bawuzanga fe abayimbi mutugalidde ekikubo kikola fa amasinzizo mutugaliddewo ekikubo kikola fa abeebufuzi mutuganyiralizi ekikubo kikola. Mwami Museveni kati naye ava akazino n'akateeka ku kikubo amaaso bagateeka ku kikubo eringa nti ye senta ya COVID buli ayogera ku kikubo ekikubo kyafuuka black sport. Baali bateekerawo okugema ne bagaana kyembuuza lwaki tetubagemesa ne bakola freely. Solution yonna ya COVID kugema. Tewali kirala kugemesa bannayuganda. Then tutandika okukola. Ne buno ganti tudduke tweggalire mayumba olwakawuka ko kadduke kagambe nti banneekwese sibalaba. Ate abalala baggalangawo ebibuga ne bateeka mu lockdown ne bajja ne bafuuyira ne bakola fumigation ne bakola ne ba disinfecting ne bakola bikimu. Ne kati walina kufuuyira nti kikubo bakifuuyira. Nti bakedis bali mu kuzifuuyira. Tewali yondi bakufuuyira jiki oba kikyonna tewali.
n'abalala bali badde babakebeza massively, bali badde babavaccinatinga. Twaligambye mu nnaku doozi zazze nti emitwalo nti millions zibwe ziti nti ye gwe bamala okugema yaddamu okukola. Abantu bali badde kati balwana mu nnaku 42 kugemerwa kubagema era zaali genza okuggwako ng'abasinga bamaze oddobagema naye ogaddewo togema kati 42 bwe ziggwako ng'okola ki ng'oggulawo nga tugamba nti tweggalidde mayumba ne twekweka covid yagenze ewapi era tujja kukomawo tukuŋŋaanira covid yaddemu atambule naye abantu bafa. Abantu balina mmere, tuwa abantu emmere abali mayumba abafa, tuyamba abali malwaliro abatalina oxygen, abatalaba ku ICU beds, tuyamba abafiira mu malwaliro aga private be bateekako bibiiru eby'amaanyi. Tukole ku vaccination, tukole kebera abantu, tulabe nti tuddayo mu mbeera eya bulijjo, gino emirimu emirala gijja kusobola okutambula tegikoma. Mwami Yoweri Museveni gwe mbutika lino eggwanga litwale nti lirimu abategeera abalala naye kutta eggwanga olirowooleza bw'omu kyoyagala kyolagira nti nze ndagidde eggwanga 42 liggalewo nti eriggaddwawo, nze ndagidde nti bano tebajja kukola bwekiti nti kikole. Ssemateeka si bw'ati bw'agamba. Ssemateeka alagira mu nnyingo 10 nti wabeera embeera bw'eti ogitwala mu palamenti ffenna ne tugiteesaako. Bala eggwanga lino tirimu abalala abalina mu siteeke, abalina endowooza ez'enjawulo. So oleme kuteekawo biragiro by'obuwoomu nakwata ggwanga lino buwoomu. N'ekisembayo ensimbi za Uganda lema zikozesa ng'ezizo. Gwasalawo ani afuna mmeka, ani atwala zino, ani atwala ziri. Ze weewoze mu World Bank azojje emisolo zojje mu tafaali n'ebirala, sente z'Abannayuganda zikozesebwe ku bigasa Bannayuganda muleme zeegabanya. Tukwaniriza kuweesibe 2